beyanziza waddemu oba byonna biwere biwere kale ddamu ebina kati ekisembyeyo kirungi nnyo tetugera kiwabudde ekyo kiwedde ekizeeko omwana asobola ogenda ku parenti nga yeesaliddewo ekitegeera ekirala lwaki nzimbira maama nga ne tata amulina nakyo tukireke ekirala kinemedde ku mwana w'omuki nayogera ebisongovu baki naye bagamba ensonga ezanya amakulu omuntu tuzanyo ki kuba nange sikakasa oba itaatayo kuba simulabangako naye mwetetajjanko wane nokugamba kuba gomaye bakeitata batatabe olaba nze omukulu nina bazadde bange bangi naje nagamba nze maama we ninga ate mama wange mbira naye wakategedde mwebale nnyo kale ekyo kiwedde yesebo jebale kubasewo ne banyabo bannamawulire tubeebaza nnyo okubawa amanya All Access Media osobola okumpita Hamos MC Kimenke kino ekibuuzo kigenda gy'oli emiryango gisuubirwa kuggulwawo ssaawa mmeka kuba abantu beesunze nnyo ekivulu nti abasinga bagaana ssulawo bibasangeyo enkeera abaasuze ku veni so emiryango tukkirizibwa kutuuka ssaawa kirungi nnyo All Access Media kati kyekyamazima nange mbadde nkyagira kuba nange mpulira nga njawo wanyimbe ku makya kuba nshinga gitali yaani kitegeeza nti no mbadde njagala wala ebivuga bye nalabanga eddaka awo nga ndongo etandika saawa ezo saawa 5 kitegeeza mbu nno tugenda kuwanguyamuuko ate enteekateeka ya leero si eyaluli Freedom City wano wagazi VIP eginasigala nga VIP ekifo kinakoma tugenda okukoma era abanasigaye bwe tuddemu tubeetondere tibannaaye ne wano tetujjaawo teni katugezeeko olubiri omulundi oguddako naye nga tugenda kukeerawo abaana abasobodde okusulawo bakkirizibwa okusulawo kubona nga enyinza okusulawo kate waliwo ejjenjo yisaamu drive eyo ey'okuola lwennyini ku makyanja kubakeera kitegeera era abaana abatasobodde kugenda bokka basobola okubeera ku bbala n'ekyebiri yaabwe oba kyetano oba ne tiketi yaabwe tugenda lumu kitegedde anti essaawa nnyanja kuba ntuuseewo boy kale tweyanziza haji obadde n'omukono awo kuba nkyerabidde naye kino kyeninawo mwami mukama waffe Fangoni Forest wano tulaba bannamawulire bangi ne TV nyingi zonna zirina loogo naye abasanyuka basibalaba ngambye ono banaye NBS oyagala obalabe twagala ffenna tubalaye TV abantu bonna tubaaga nawe ono abawala besiraba oba n'omuwala gwesiraba wano Sandra Lian kimenkeddamu ekibuuzo ekyo eyongereyo ekirungi nnyo waliwo akagero webwenika yakozesa emabegako nti abantu abamu ekibafuula bafala kwesiba ku bazoleyo ate ne baleka ababakolaki ababaagala ekitegeera naye kati abe tugenda balemezaamu nnyo kuba naffe tukimanyi tebamalaayo ojjako Sandra Lian tetukyamulinaako nnyo kiki era nawulidde waliwo abaagala mbwabireko ne kusho y'omukulu nga yamwanjula tukikkiriza wamma kati tulina tetuba na permanent enemy gwe bokkiriza nti eno guno anabakulokoka olimba akyalemeza kale tugenda kweno okunoonyeza tulabe kale kanfuna omwami ono kibuuzo kimu mangu mangu alina ebibuuzo bibiri alina ebibuuzo bibiri naye ekisooka aja akyokisikagana naye ekisigaddewo kiki mukama nga alina sikini alina omuyimbi omukozi nekwata biswanka twamumanya nga Ghetto Youth naye omuyimbi oyo yafaayo n'agamba nti kakyali memba
Neza siwirangako alina skin akyatula owabiswanga kati akakisanga afunye nga mukamange swanka wamugoba kyekiwa kale webali tukiddemu mangu ensonga zoyo zawali aza mu nyumba kale ensonga zoyo ntono nnyo zawali ekibuuzo katono nnyo wabadde n'ekibuuzo kyekyo kyebabuziza ninde ekyange kirala buuza banaye bannamawulire mwe bali kujja bampita musoga eclipse nkola ne magic ne UBC ekisookera ddala kijja kugendewo omukulu alien scheme okwewala okusitula abantu ku stage nga kamera nyingi bwezi twagala tumanye ani official MC weno show okwewala okusitula abantu ku stage then n'ekirala omuyimbi ayagala okuyimbirako champion Gudo ayita mu mitendera ki tetwagala muyimbi ajje bamulabise ku stage ku gate a big events abagala okugula ticket before the show bazisangawa era online bazigula batya. Okay. My name is Sean Styles, Vibe Life UG. It is alleged that your fans, the ghetto youth, they cannot afford 20K for a concert. They can only afford 10K. How sure are you that these people can? Second, who is headlining this show? Is it you singing to raise the money to put for Champion Gudo's mom, or it is Champion Gudo singing for his fans so they can raise the money? ekibuuzo ekyo kibadde kya luzungu kitegedde nnyo wa mwami katukikyusamu naye nga twasooka tugamba shebi enamba esiga ligamba otuseze tukoze ki ate kati mpulira abakomenti agamba ekyebi tekimala kiba kiri fe tulina essuubira okuyimba n'okusukkawo kuba ndaba waliwo n'abagwira abagenda okujja no basasula emitwalo waliwo n'abasasula 15 n'okweyongerayo okitegeera kati abantu tebenkanankana era waliwo bajja okukaaba emisana ate ekiro bajjibozaayo nga sente baziri kubanga ekonomi ya Uganda ekola ddi ekola misana tegeera kati abaana abalinamu omutwalo nabo tujja kubaaniriza bajja kuyimirira eno bwe batika ku geemu bawulire naye era togenda kuwulira ndoomu nga tulisesi watugikole nga silent disco abali buli balinawulira mekuba n'ekiggo ekyagedama kibuuzo ekisembayo wekibawo ekiri naano omwami omulala gwenjagala okubala kitegeza tewali aliwa Martini yesebo nenda kuwa kamaliriza ono kubamba tebo kuwe nawo amanya bapita Joshua Kasaga soka naye muzo bibiri nenge soka ngenda tuutalo bibiri Kasanga bitulina bwe njagala kumuza swapatya endongo akujiyingira naye atukuwa omuziki mulengeddeko muddemu omanye endongo eno ebanga nga lubaale tatula ku buli omu mu kika tegedde lubaale yerondera tata wa Champ yasooka okuyimba teyabalimba naye ate endongo neronda yaliwa kyokka bali abasobola okwewandiikira ennyimba endongo yabazoleya kati ate ono gwowandiikira kati swaba n'awandiikira aliwa kitegeeza nti endongo esose kulondayo ono kati noono blessing anogiwa ate ku baaba we oba taata we kati abava mu famire ono omwami ono omwami baba tabataddeeko mukono bayinza osiga nga bapukaami yakalina bakuzolera Champ ekyo kale mwami nina ebibuuzo bibiri ekisooka kigendagenda Champion Gudo yangu kigende wa kibi Champion Gudo
Tuna bayimbi abatonga Fresh Kid, Kapilipili, Philistine bagenda kuwerekerako oba tebagenda kubawo. Ekyokubiri kibanda tunafuna omusogula ku mama Champ Gudo wano kugendo simbira ennyumba batali. Ekisoose kakiddemu abambi bonna baanirizibwa abaana abakoze eki ababasobodde nga baagadde. Ekibuuzo ekyokubiri tujja kulaba oba anaaba yeetaagisa okujja okumulisa oba teyeetaagisa kuba waliwo n'omusidezi bakuŋŋanya nga za kuzimba malaalo omufumu mulabako obatege baza ogamba mwete sente tukole ebijja bannaayo kusooka bajjayo ne mubalabako yamaani. Ekisooka njagala okwebaza abamawulire mwenna abazze n'aba platforms enjawulo bapita rupi nanyini industry nanyika bwino tubadde nemumumaka guno etambula twagala ssente omukulu wa twagala ssente byakomawa byakomawa omusango gugukyalikwetaneebi. Ekyokubiri lwaki omukyala Big yegase ku ttiimu. Ekyokusatu nkwakyo yakomawo eri ku loading oba eno nkwakyo version 2. Ebyo birungi nnyo. Kati omanyi nti nno paka omusajja gyagenda gyasanga abasajja bali okuba ate Big mukazi era kitegeeza nti omusajja gyagenda gyasanga abakyala. Ekirungi nnyo amukwatamu amukola nakyo kirungi nnyo ati lemezaawo tokowa. Kati kibuuzo kirala kibadde kya enkwakyo. Enkwakyo yo weeri kuva ku loodi wasobola atandika okundaba nga enkwakyo eri ku loodi tufulamu embeera ngamba ezzeeyo tukyatunayigira kujyayo bati ayi ne wajja ensonga y'omukulu nga y'amakulu ate ng'enkwakyo yo yakukola ki kati ate enkwakyo yeegera kuba nkamba omu kubanga wabenda bate batandise okujja okukola ki oduleetamu enkwakyo ate ng'enkwakyo njayivuga ekashi kuloopu ate abala bagirabanga omulabe w'eggwanga kati era olukiiko lw'enkwakyo ate lujja kuba lukambwe kuba tujja kunyiizaamu kuba naye kati leero katubeere waneeno Alpha kati kusaba Haji Abidex wawanike ebbaluwa yafuluma yaliko Adamu Mulwana lyaliko Mulwana Patrick. Adamu Mulwana ebbaluwa yagifuna emuwaabira kuba awandika ebbaluwa teyali Patrick Mulwana aliko Adamu